Sisobola zaala. Sisobola. Ate lwaki? Sisobola. Lwaki? Saba essaala. Mama wange yali akuba ebbaala ng'akyakala. Nimusabira alokoke. N'alokoka. Erokoka. N'ava ne ku mwenge. Ate n'alwala. Nali nsaba nga buli mbange nokuba nga musaba. Kale nga mweraliikirira nga mayinza okugenda mu ggeyeena. Nga mayinza okugenda mu ggeyeena. Ne kati n'embirowooza mu ggulu ne ggeyeena. Nga bina wala just kutuzanyirirako obuzanyizi. Teririyo? Asaboleka naawe. Teririyo. Ate ggeyeena? Teririyo. Nga ndi akakiro sawa nga 4. Mwoyo omutuukirivu agenda kwogera naawe. Ningamba kale. Mwoyo omutuukirivu namulinda nemulinda sebikocho sikolo sebaka ninde mwoyo omutuukirivu. Omutuukirivu teyalabikako. Wewe oyagala kumulaba otya? Njagala muwulire kubanga bo bagamba bamuwulira nga ayogera naawe nabo. Osanga ayogerera mu bwongo. Kubeera we kwe kuba munda mu. Kati ate ffe awo oli baddalu. Bagamba yo alina schizophrenia. Schizophrenia owulira amaloboozi baba bagenda kuteeka ku CPZ omuwulire. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita mitani ku Bongo ekikwanguyira kyonna weewaawo nebaza Mukama olw'obulamu bwampadde leero n'olw'ekisa kyambise kakasubi ako kantaddeko okubanga nsoboseza okutuuka wano. Katonda wange musinza buli kadde kubanga janjije wala nkiddamu era nekkubiriza bwentyo naawe omugezeeko sibiraba mu nnyo Ross era tebisibifunaamu Ross. Siraba nnyo we kikunyigira okwenyigira mu kintu ekina amateeka 10. Kitaawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Tobbanga, toyendanga, towaayirizanga, tottanga. Enteekateeka etulambika okutambula bwe tutyo ndowooza tebambi. Lwaki lwekigezaako Kristo waffe yabulira kwagala kwereere, okuwonya abalwadde, okuzuukiza abafu, okutaasa abali batulugunyizibwa n'abali bagenda ottemulwa, okubulira essuubi n'ekisa bye byajjulanga mu bigambo bye. Akabi kali luddawa. Lwaki tomugezaako ko n'omugoberera n'okoppa ku ebyo bye yakola kale? Obigezezaako bikooye. Gezaako ko ku Kristo waffe mweyo omukisa kale. Mweyo omukisa mugezese. Ffe twamugezesa yatutaasa. Kwe kutuuka wano we tuli. Si we wasinga naye okusinziira ku gye twava n'okutuuka wano. Kajulira twenyereza ku Kristo. Wewa nkomyewo n'omukulu. Omukulu. Gye baleko. Obulamu. Oli fresh. Oli fresh. Ozaamu amaanyi. Beeyanjulira abantu. Abalabi bametanikira Bongo. Wapita Kasavu Fred. Nze ndi mutabani wa mukyala omugenzi Evelyn Lagu. Era omuyimbi wa gospel. Ne nyimba ezimu endala. Eza kisachula. Eza kisachula. Kasavu. Twebuzeeko. Twebuzeeko. Banga ddene naye Mukama atukume tukyali balamu musikazi w'omukka n'okussa. Era muddamu ne mweraba. Bitambula biki obadde obeerawo ennaku zo? Mali mbeera ne muganda wange. Amutadde ne Sebugwawo. Mali mbeera Mbuya.
nakubirako kawo ku simu nga producer akatugende tuze mu luyimba lwaffe ne tugana okukwatagananga olumu toba na simu bwotyo embuya yo badde okola yoki myamade balina genda laba muganda wange era kufuna company kiwuba kyali kisusse osobola otya bikwasaganya ndabanga at least waliwo change nene nnyo sindabiraawo olabiraawo tebikyakutulugunya ebyali bikutiisa waguma naguma interview zino zakutambulira zita ze twakola si bubeera olafuna interaction n'abantu era both positively and negatively era ofunamu abaku discouraging n'abakuzaamu amaanyi ofunamu criticizing nagamba oyogedde bubi oyogedde bwoti kono n'oli biki but sigala ne positivity naye yaliwo ofuna abakuyamba ne bakuweza ne ku ssente n'abako ne bakusuubiza kati omukyala yansuubiza okumpeerera linnya lirabidde naye yansuubiza okumpeereza omwaka ogujja emanga ndi wiri okuddayo mu senior 5 enamba yo giyina esomero esimu enamba y'esimu giyina emanga ndi wiri okuddayo mu senior 5 asobola okumpeerera simanyi naye nga njalabiraawo oba ngenda ku institute oba nzirayo mu senior 5 ekinabeera ekyangu ku myaka gye ndiko kyegeza abantu benyigira mu lugero lwaffe okunyiga omutima ebiwundu babinyiga wayogeramuko namu n'oweweera okyafuna suicidal thoughts zirizo wafunanga sikyazifuna kizaamu n'amaanyi ekyo kati ekigeza embeera wayiga ojjandolinga embeera nayiga ojjandolinga sigamba nti nze ndimukkiriza siena nimba abantu nti nze ndimukkiriza nti oba nina kyenzikiririzaamu nti oba nzikiriza mu Katonda oba nzikiriza mu wambajjajja waki sina kyenzikiririzaamu oliawo omuntu omulala ayinza okumpita omusiru omuntu omulala ayinza okumpita kisinzira mu perspective gy'olimuye naye perspective eyange nzikiriza nti obudde bujja kikyera ate bujja kuddamu buzibe so ate nzikiriza nti okufa kyatteeka ate kyekintu kyokka kyokka ekisuubize ku nsi nti muli muntu anotuuka n'akola ki n'afa but before you die nga tonnafa obudde bugenda kusigala buziba bwe bukya abantu bagenda kusigala bakyakola bagenda kusigala bakulaakulana kati kiri ggwe gy'oli kiri gy'oli okuva wooli neweenoonya neweezuula nomanya ekyokukola kakati ekeza gwe tolina ssubi nalimu ligendako mu kyaki kusaba oba ku muzikiti oba mu ssabo tobiina ebyo byonna wala bagenda wano mu kyaki gwe olowooza ki nga abantu bagenda mu kyaki sibalinaako obuzibu obalaba bulabi kuba nange nali nzigenze mu kyaki ngaera mbikkiririzaamu era saafuna buzibu tomanya sibiwakanya nti oba mbiwakanya nti tebirina kubaawo siwakanya makyaki siwakanya mizikiti siwakanya basamize siwakanya bakkirize mu byebakkirizaamu kuba ebijjo bbawo essuubi abatunda essuubi bebasinga okubugagga ku nsi bapasita sekyo simanyi naye batunda ssuubi eri abantu okyafuna bijja kyuka so kimanyira betunonyamu gundi betunonya mu ddiini ssuubi gifts of the Holy Spirit betunonyayo sekyo gifts of the Holy Spirit and fruits of the Holy Spirit betunonyayo ssuubi ddembe bwebityo ate nga babifuna so sibawakanya sikiwakanya muntu agenda mu kyaki era bakyasaba musabe naye nze nga nze sisaba tusaba oyina essuubi essuubi lirina teeka kali gwe olijjawo essuubi
Olijjuza otya olifuna otya n'olijjuza ku mutima gwo wabala bagenda mu kuchachi ofuna essuubi abalala mu masabo abalala mu mizikiti olifuna otya essuubi ddyo yateeka kubanga olaba ozuukuka ku makya omanyi ekiro ekyo kyekitegeeza otulo alinga kazini wakufa nti oba tomanyi kiri kunsi oba obanga afudde naye ogenda noddamu nossa ku makya nogamba budde bukedde so kyekinzizamu ekyo ngamba olaba obudde bukya nga nkyassa gwe byolaba nga munsi ebikuzamu essuubi ekiro ekinzizaamu essuubi ndabye ku bantu abali emyaka gye mama wange gye yafiiramu nga bakyali balamu kyokiriza omuntu asobola owangaala nga bakyali balamu ate nga balina emibiri gyabwe miramu nga omuntu ali myaka 45 kuba ntunya ne mutata wange mulamu bulungi ali healthy agenda nakula emirimu gye talina kwerumamu talina ki nakira nagenda nakola nadda oba nakola newaka nakolawo emirimu ningamba naye kati onamaze emyaka emeka ku nsi Kasavu onu kasavu onu kasavu kakati kasavu kasavu embozi zo zinyuma embozi zo z'amagezi nnyo era abantu bangi nno bo baga nti omwana oyo abamu bakuyita musawo abamu bagamba osobola okuba inginiya abamu bagamba osobola okuba pasita abantu bakuwadde amaanyi mangi ate no ekyo kiba kisa kiba kisa abantu bangi aboogera baga nti awe naye atumalira budde naye olaba oyogera abantu ne bakukkiriza kyezo olina ekisa ekyenjawulo ekikutambulirako abantu bajjukizemu ekyatwala essuubi lyo by'okusaba kwe kuba nti watambula nnyo mu kusaba ng'otwala maama okumutabaaza bulamu sitiru n'atawona gwe n'obivaako namusabira kale tugayisa nasaba essaala mama wange yali akuba ebbaala ng'akyakala nimusabira alokoke n'alokoka erokoka nava ne ku mwenge ate n'alwala okuva ku mwenge n'okulokoka yalokoka tannafuna bulwadde tannakosebwa noyinza gospel nga mulamu bulungi ng'alokose ng'asaba buli lunaku ng'asaba ne overnight ku Friday overnight saa 9 ogw'ekiro bazukka kusaba yali saalayo wamugamba nga nti nkusabira njagala olokoke amusabira alokoke ideology wagijjawo eyo ani akuyingiza eddiini y'obulokole okutandika n'okusabira samusabira mulokole samusabira mulokole wasaba saalayo nasaba saala eri Katonda ali nsaba nga buli lwembanga nokubanga musaba kale nga mweraliikirira nga mayinza okugenda mu geyeena nga mayinza okugenda mu geyeena kati naye embirowooza ggulu ne geyeena nga bina wala just kutuzanyirako obuzanyizi teririyo asobuleka naawe teririyo ate geyeena teririyo kati abalungi balagawo tewali balungi tewali babi sito ensi tewali yasabako giyingiramu kati wali agamba nga nti tutunda abantu tutonzeemu abalungi tutonzeemu n'ababi tewali mulungi tewali mubi teri mutuukirivu 100 ku 100 fenna ebintu byetukola tubikola kusinzira ku kunyigirizwa kwe tuyitamu na perspectives zetulimu ezikiza nti waliwo omuntu omulungi n'omubi oli asanga omuntu namukuba ekikonde namuwangulamu amanyi abamuki tugambe naye alina ebimutambulirako kuba alina byakozesa mbana abantu abakubiranga amasimu nga tukola interview temwalimuko bantu balokole basumba baani bali bangi ebasingamu n'obungi nga bakugenda bakubirira ku njiri bankupeza bible verses nga nzisoma naye nze ngenze nebamissionary bana abamukubo banyimiriza n'okunyimiriza omukazi nemugamba mukazi yagana taddamu nakunkubira ku ssimu wamugamba otya omugamba sigenda kusaba wallahi yali akuyita ku kyaki yaabwe yantwalayo nenzikiza okugendayo ku kyaki yaabwe ne bansabira kati era yagala kuntwala pasita waabwe omukulu ankwateko ku mutwe saagaana antwalayo
katonda wenna ali eyo eno yera Bongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Anda kachesa wanganya moyo mtukirivu agena kogera nawe ningamba kale moyo mtukirivu na mulinda ni mwile sebe kocho skolo seba kaninde moyo mtukirivu yarabikako wewe yagala kumulaba otya njagala muwulire kubanga bo bagamba bamuwulira nga ayogera nawe nabo usanga ayogerera mu bwongo kubeera weekwe kuba munda mu kati ate ffe awuli baddalu bagamba yona schizophrenia owulira amaloboozi baba bagala kuteeka ku CPZ omuwulire bwewe bakakuwolo tolina kiwaloota tolina kiwaloota kwolwo nyini sewali kyenaloota mwoyo mutukuvu oba wali okema Mukama Katonda wo okumukema kati tukoze tutemuwulirizaako kale okuya kuva gyali ngenda kusaba nakwekumira mu kubeerawo kwa kigambo ku myaka gye nnina noleka nakasabako emyaka nga 18 kati gino emyaka gyetanasabako gyemitono munasonyiwa okuseka naye Kasavu bannange Kasavu leka naye kuba mukakanyavu nnyo bwotyo gezesaako bigezese lwaki kati wamugamba oti asigenda kuddayo kusaba Kasa Mwoyo Mutukuvu atajja omugamba asigenda kuddayo kusaba omugamba kambeererewo kasita ntambula mu kkubo bagamba oba tolina Mwoyo Mutukuvu tambula mu kkubo emmotoka nezikutomera naye ntambula bulungi mu kkubo tewali emmotoka zintomera emmere bagifumba nejja n'enjirya oba oli awo ndiba nfudde Mwoyo Mutukuvu ndiyogerako naye ate nga kale sigaba nti kati kyenjagala oba nti njagala okyetuusaako niye okufa tekikyantiisa nze ng'omuntu nti omuntu afa muntu nti njafa enkya tekikyantiisa kuba nkimanyi njawulira nga wenawulira nga tebannanzaala wali owulira ota nga tebannakuzaala simanyi kati wotuwulira ng'ofudde ani yabikugambe nze otulawo n'obirowoozaako kati twaliwo nga tetunnazaalibwa abamu bagamba twalina Katonda naye nga tetusobola kukula abamu bagamba tusobola kukula tutya nga tuli myoyo naye nga tuli bato paka bakufunira famire gyogenda ozaalibwamu mbu nga bakusindikayo ng'osobola okufuna omubiri ng'okula okula otuuka to godly self era ndoza kati tugambe kati nze kyeneebuuza mu ggulu buli mwalina emyaka 25 oba emyaka gyofiiriddeko kyekifaananyi kyosigalamu mu ggulu kibuzo kyate nga kikulu nnyo ofa ng'olina 5 osigala mu ggulu olina 5 ofa ng'olina 8 oba olina 8 oba mu ggulu buli omwalina emyaka gyegimu buli omwalina emyaka 25 bajja tuyambako mu comment section awo tereeza ebya church wabisiibwa oba Sandu lwa mukaaga oba Friday toyina emizimu tugiwulira nti girinya abantu ku mutwe kimanya naye scientifically buli kimu kiri proven teri emizimu girinya abantu Akasavu leka naawe Kasavu nze nalako omuzimu nga gulinya omuntu
kale lutugamba nagulabako omuzimu agulinya omuntu nayogerera ddala n'atwala n'abantu we baali bamuteeka bano banzita ne banteeka wano n'abakulembera n'abatwalawo nakirabako katugambe kati emizimu bebatasobola kumaliriza emisonga zaabwe ku nsi awo kisobola okumbuzabuzaamu naye nze ndabyeko omuzimu gw'omuntu gwe basenga gulinnya omuntu gwetaase ne gulwana olutalo ogamba banzise ne banteeka wano one gwe nalaba ne gwegamba banzise ne banteeka ebinusu mu kamwa bya siringi 13 mbinjijeemu bamutale bamusula mu kitogo ngalinye muntu ku mutwe ngalinye muntu ate yalinnya na mukazi ye yali musajja n'alinnya omukazi n'agamba bantaddemu ebinusu mu kamwa bange menneme kwogera bantaddemu eminu bansazeemu olulimi ne banteekamu n'ennusu mu kamwa n'atwala paka we bamuteeka n'agamba munjijeemu ennusu mu kamwa ze bantaddemu ekyo kikyusiza bingi mu ndowooza yange kirabangako wallahi ebu vidiyo kwekale nagenda nga mu makyaki nga pasita asobola okwogera ekintu kale nga mubutuufu sonkwateko wano okulake nga mubutuufu akolaki nera kale nga nkyukyaffe twagendanga mu makyaki twagendanga mu mizikiti twagendanga mu masawo kale twagendayo mulundi gwe gumu nti twali tugendanga tetugezako kale mugezako kino ne kigaana mugezako ekirala kati lumu pasita omu yayogeranga ebintu naye nga olaba kituufu nakuulya erinnya ly'omuntu nakuulya ne waafaanana naye waba bano bankettako so ebyo simanyi wawe ngeri yabinnyonnyolamu bade njagala nkufunira wano vidiyo pasita yayina amaanyi Tukyome yali omukozi wa Utoda mu paaka e Nateete n'abula mu ngeri etaategerekeka kigambibwa nti olunaku lwaleero omuzimu gwe gututte mutabani we ategerekeseeko erya Isa n'akulemeramu ab'eŋŋanda zaabwe okutuuka e Kabojja n'abalaga ekifo omugenzi we yasuulibwa ng'amaze okutemulwa. Omwana mutabani we omu ku batabani be abaana be yalika omuzimu kugwalinye gwe gutulaze ekyokola era tetugira ddala nawala. Ab'eŋŋanda nga bayambibwako abatuuze bakutte enkumbi ne basima ekifo kyonna okukakana nga bagudde ku magumba g'omuntu era wano poliisi weetuukidde ne bagaana okugenda mu maaso n'okusima okutuusa nga bafunye olukusa okuva eri abakulembeze mu ggombolola y'ensangi. Nimbalagira bagende ku poliisi bamukola ki ripootinga ensonga eyo kati awalaze empaka ne badde bakyasima poliisi naye wekoze eki weetuukidde ne bagamba baddeyo bafune ebbaluwa entuufu basobole okujjawo omufuwa bwe badde balabika amagumba nga gaago n'amalaza gakyaliwo wasi katusuubire baripootinge ensangi ku poliisi bajje ewaffe kisiza bingi mu ntegeera yange okirabye omuzimu girinnya abantu nga omuntu yafa dda ne gulinnya omuntu omulamu ne gwerwanira olutalo nogaba bano banzita omwana wange bamutta ne bamuteeka wano no okirabye awo no olina okupiikinga mukko ekintu osanga Katonda gyali osanga simuwakanya kubaayo kene eddiini zisakiriza kati ate emizimu jjo olaba omwoyo gulinnye ne gwerwanira olutalo tibanziika wano oza kiba kyekyo simanyi sokoddeyo ekikolekoko research olabe sikirabangako benalabako bana mukazi nazaala ente wanazaala omusota wamulabako baabo awulire mukazi nazaala ente wamulaba yali luddawo gye bali
Ona mulaba buddeyo. Ente nogiraba nga gizadde nga yenkana obunene. Nga katono kaba katono. Okakasa. N'okalabako nga kasudde waawo maaso ku maaso. Kasabu tonimba na. Sikulima ente kosa ente. Sinaba ko mukazi azadde ente. Mbadde mpulira bazaala misota. N'embuzi bazizaala. Yali luddawa? Buddeyo side ze budde. Ekyalo nekyesomboola. Ekyalo gyekiri. Ngambe abantu ne bayisomboola okujja okumulaba. Ne budde twawuliranga ebintu bingi eyo baba. Twawuliranga emiti egitambula ekiro. Ebuddo. Wali watiisa. Nasomerayo primary nenga toto ali bato. Nga baka abana balaba emisambo asimama misana tuku. Gwalaba ku muti ogutambula. Segulabangako. Manangi. Kakati wanu Kasavu. Ewaka wagamba ki? Ebujuuko. Ebujuuko. Ebujuuko wadi fine. Ogenda yoko? Ngenda yoko lupu. Kati ani abirayo? Abirayo yalinga neba wange. Ninga twali tuzimba yajja kumawo. Era yakumawo kati. Tolimira yoko ku byakulya ku nganga gundi ngezo mugo mwesoro mutunda osoro kola ki? Atakalirika ennyumba. Tewali wakulimirayo. Okay. Sasa gutosulayo ogenda bugenzi novaayo. Watu wachawayo nnyo. Sichawayo ne just sinayo family. So atandikirawo family. Nsota nika family naye sinafuna busobozi obwo. Wali wagamba nti otyo okuzaala. Abantu abasesa baaseka ne bafa bufi. Mbu otyo okuzaala okuleeta omuntu ku nsi. Otekawo consciousness endala. Eri condemnable. Nendoza kati tokyatya. Sisobola zaala. Sisobola. Ate lwaki? Sisobola. Lwaki? Ensonga zange nzijalisti yange. Nosinga buli nsonga gyendaba nga nginotinga kati sijjazala nsonga bweziti. Kati kale tuwe ku nsonga. Kuba time yaffe tugiyina. Esooka. Nyingi zijja zimalayo. Kale gwe tofaayo. Time yaffe ne tusogere omwaka mulamba. Kale ndizaala kale tugambe ndizaala. Lwaki golooza nti tojja kuzaala? Nina obusobozi obuzaala. Lwaki otya? Lwaki otya? Ensonga esooka. Omuntu kale singa nali nakulira mu family nga matata waffe yatuzaala abaana nga ffena beebaamu. Ne mama waffe y'omu. Singa nenzikiriza ndala singa nendowooza yange endala. Naye tata wange yazaala abaana mu bakazi ab'enjawulo. Ate kigana okuzaala gwe? Tekingana kuzaala naye kati nze mu nsi ndimu bwomu. Era olina okuzaalira ofune abantu abali ku budaabuda. Okaddiye bw'olizimba nabo famire ogazie n'ekika. Sikyangu otegeera nga wenkitegeera, sikyangu okunyonnyola. Asobola okunyambako. Kuba ate abantu bakuyita nga omusomesa, omwana aleka professor, omwana nyonnyola ebintu, omwana mugezi nnyo. Sooka onnyonnyola nkitegeere. Kiki kyotegeera kyesasobola kutegeera? Nze so kitegeera mu ntegeera yange. Otya kulabirira mwana? Si kumulabirira. Kuba nange ndina okwerabirira. So responsibilities. Obaza otya? Akaana kasoma. Kaliisa. Katwala kyaki. Gutolaba tisinga gena mu geyeena. Nolaba ekiri mu geyeena. Ningwera mukono gogo osobola okugambako nti tojja mu geyeena. Kitokota. Nina gwe nomugamba kujja nga gwasobola omuleeta mu geyeena n'omuleeta. Kati okuzaala olozeza kubibwako. Nga ono tuli mu geyeena. Omuntu yenna azadde aba ayingidde geyeena. Ono tuli mu geyeena ffenna. Naye oba olesa omuntu omulala mu geyeena. Kakyo otya okuzaala omwana okuleeta mu geyeena. Leka naawe lwaki ogiyita geyeena? Abantu banyumirwa, abantu baseka, abantu essanyu libabugaanyi. Gwe lwaki ogiyita geyeena?
Tolesanyulibwa Buganda, tolesanyulyamu. Abantu basanyufu. Nange nkulabyeko bulabi n'essanyu ne linzita. Bwe nkulabye ne mpulira nga Katonda ampadde eggulu lyange ku nsi kuno. Gwe. Nga ndaba mutayi wange oli fresh oli okay. Nga osobola biwonya omuntu n'abiwona n'atabaawo. Ebyokusanyuka. Bisanyuka ki? Omuntu olina okukola omulimu 9 to 5 paka myaka nga 6 ng'oloonya sente z'amasanyalaze, intaneti, mazzi n'emmere ate nga byonna ebyo ku nsi byamu Katonda bituteerako ku bwereere. So kati okubyanguya tuyagala kwenyigira mu kuleeta muntu mu geyeera. Nchaka be a part of that chain. Tena girlfriend? Simulina. Wangamba ayina. Right now toyina naye ayinako. Nainako nsikyayina. N'omukyawa. Olwakitegeera nti mugenda kuzaala. Kasavu. Oba mukyawa olwategeera nti mugenda kuzaala. Roga kati gwe nno. Kankukyawemu kuba tujja kuzaala tuleete omuntu wano ku nsi. Obulamu kalenze bulamu kalenze kugamba bulamu kintu it is a do or die thing. Kikwali obafa. Okitegeera. Bakitirawo nti tolina wokibonera. Tolina wogandide n'oganidde zaagala kukola ki? Kuba mulamu. Ate omalo ganti sagala ate omalo obbaawo nga tokkiriziganyiza nabyo magama katogena mu geyeena. Nogamba singa mwabirekerayo ddala nesitagenda mu geyeena. Kuba kati nebagamba nga wogambye nti abantu ababi bagenda mu geyeena sekisukiwa okikiriza. Katonda yali balese natabatonda. Natunda balungi bokka. Ko obusobozi yali abuyina. Obusobozi abuyina sokugira bugizibwa ati kati nga mukutta abantu n'amataba waneeno mu Bayibuli. Katonda yasanyawo ensi yonna n'amataba. Yonna. Nga ate era sokugira bugizibwa ati abafune ababi ne bafa. Abatali babiri basigala. Kuba gwagambye nti oli abantu abalungi n'ababi. Ababi bagenda mu geyeena. Sekyo? Ababi tebandi batonze. Katonda n'ateemera. Oba sitaani yabakema. Tugambe sitaani yabakema kituufu. Oba sitaani ye gyali. Kasitaani n'eddoboozi ly'okuddyo. Wakati nze mpulira eddoboozi limu mu mutwe gwange. Siwulira mu ddoboozi lya kkono. Sira mudobozi lya ddyo. Tawulyangako kino kigamba genda ekyakiganda nesigenda kanebake. Toshulyangako. Nenga sibulya amaloboozi abiri. Lijjali mukulimu. Mpulya kirowoozo kimu ku kimu. Ekirowoozo mu kigamba nti mwana genda ekyakiganda naye sijja genda. I think of which time is constant nti obudde busigala bugenda mu maaso. Kati kankulage kinene. Obudde busigala bugenda mu maaso. Ekirowoozo kisose ky'ogenda okukola. Already oli watondebwa kikola. Kuba obudde butambula budda mu maaso. Ekirowoozo kisoose tisobola sooka kisoose. Ekirowoozo ekisembyeyo tosobola sooka kisoose. Kuba obudde tosobola buzzaayo emabega okubuzayo ku kirowoozo ekyakoze eki. Obudde tebudda mabega. Busigala bugenda mu maaso. Kati ebirowoozo byange speed gye butambulirako ekisoose kye kigenda osooka ekisooka ekiddako kiddeko ate nga n'obudde bwe butambula. Kati sola kusooka wulira kirowoozo kite sola wulira kisooka sola sooka wulira kirowoozo kyakubiri nga sina wulira kisooka ate nga obudde bwaba atambudde dda mana shiftinze dda mu budde. Oba kimanyi oba okitegedde. Tuddayo ddi ku luyimba lwaffe Kasavu. Tulina olujjayo. Tulina olujjayo oluyimba. Yasinuza lulamu ku backinga. Twali twamusasula okubackinga.
backing twasasula omwana backing nga twasula ne gita nenduza kwayikulwamu ffe kuddayo mu studio tuwulirizeemu tudemu tutereezeemu omanyi it is a team work tetwali tulina okukola inshallah kati wakomyewo oli mendi weewaawo Kasafu waliwo kyemali njagala okubuuza tunaddayo ku ttaka lyaffe liri tuddemu tugobegobeko tulabe tusobola okuddayo sina obudde mbulina kisinzira ku programu zo onteka ku programu nga tutambula nga tugenda wali gye twagenda tuddemu tulwandiraneko tulabe tomanya tofunanga mulimu tifunanga mulimu simanyi lwaki sinafuna mulimu era obviously nkimanyi lwaki lwaki tonafuna mulimu sina skill erina bafunanfune bafunanfune naye ne mu location wendi twali mirimu anti abantu bali abali batulaba abamu bakubira abaga balinayo kalimu sibali bali yankubidde nga mpa mulimu abasinga kungamba ku bya Katonda nakuddayo kusoma so omulimu sofa naye waliwo nsanyusizo nga tebikyandika ku pressure kati bikyakulya mukama kasitangabirira enamba yesimu yongera ogigabe waliwo omuntu asobola okubeera eyo nga badde alinze kaseera kana akuwe ku mulimu okole inshallah inshallah katoga tokkiriza mbyaddiini kati lwaki obyeyazika mu kaseera ak'okunyweza omukisa anti tomanya naogambe tomanya kale wawe ku namba yesimu enamba yange eri 0752 722 741 gidemuko 0752 722 741 weewaawo gwe munnanga ali eyo asobola okuddamu ebibuuzo bya Kasavu. Emboozi eno mbadde nkola continuation yaayo nagikolakokko bwe nagikolakokko ne tubaako ne tulagikomya katwaliro mbadde nkomyewo tuddemu tugifollowing empola tulabe ne we tutuuse. Emboozi eno bw'ogiwulira erimu ebibuuzo bingi so osobola okubeerayo ng'oli mukugu olina ansa zaabyo n'otuyambako. Kasavu agamba talina ddiini gyakkiririzamu Katonda gy'ali naye geena n'eggulu byonna bya bulimba. Osobola okuyita mu comment section oba ennamba y'essimu agigabye. Nga okyogedde bulungi Katonda mukkiriza nti gy'ali. N'ebino ebyeddiini nti omuntu agendagenda mu ggulu, omuntu agendagenda mu geena sibikkiririzaamu. Kubanga nina ensonga zange kubanga ekisookera ddala tetasabako okukola ki kutondebwa kyekisookera ddala. Ekyokubiri Katonda alina amanyi okusanyawo ababi bonna lwaki tabajjaawo netusigalako balungi bokka. Abantu bali ekibuzo bagenda kikuddamu. Ekirala Kasavu atya okuzaala era bweyogera okuzaala ebintu bimutabukira ddala yaga atasobola kuleeta conscience tasobola kuleeta mwoyo mugeyeena gyalabirako ddala ate ng'alina amaanyi agaguziyiza nti waaye tojja sigala eyo saali kwekyagamba ye tajja kweta muntu mugeyeena ng'alabira ddala agambe nensi geyeena ozaalibwa mu bisystem byakubonaabona paka bwofa.